Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo Wambwa Abuzenga n'ebigobero bajjajjaffe abakulu b'obusolya abataka abakulu b'obusolya bajjajjaffe abataka abagundiivu buli omu mu kika kye okuviira ddala mu mpya zammwe okutuukira ddala ku bakulu b'obusolya nga mwe mugenda ab'empya ab'ennyiriri ab'amasiga ab'emituba okutuukira ddala ku bakulu b'obusolya. Waliwo abataka abagundiivu mmwe ate muli banjawulo mwe mukwasaganya Obuganda era edda mwe mwali badde muyitibwanga abakwasaganya empisa mu Buganda. Amannyo Mbejje Ndagire Tajuuba, mikwano gy'Abaganda mwenna mbabuuzaako era sijja kubaaniriza kubanga tuli mu lutalo. Kakati bagamba luguugalirako togamuseeranga. Akatambi kano kagenda ew'omwami Ssemugera, sijja muyita lya lufuuti sirimanyi. Mwami Ssemugera nawulidde ebigambo bye. Ate mwami Ssemugera nze Ndagire Tajuuba okwogerako mba nkuyambye nnyo kuba mba nkulina kye nkuyigiriza. Kaakati omusajja Omuganda tafuuka mbotte. Owulidde ssebo? Leka kusesebbukanga bino ebingwalangwa ebyakulira ennandere. Omusajja Omuganda n'olerebbuka n'okola obutambi nga olerebbuka osimba amannyo otavujjanira Abaganda. Bw'oba oyagala okuwa ekitiibwa kyewe. Omusajja Omuganda yenna mu Buganda, njogera mu nnono z'Abaganda, omusajja Omuganda tayasamya kamwa kulumba mukazi atali mukazi we wa mu nju. Omusajja Omuganda aba n'empisa tasobola na kwasamiza kamwa mwannyina. Nkakasiddwa nti oli musajja Muganda, ekyo kirungi nnyo. Kati bwe nkuvuma mu Luganda, nkuvuma nkulabula bulabuzi, nkugunjula. Ssebo leka kufuuka bino ebisajja ebingalangwa ebyakuliranga ennandere. Omusajja Omuganda asooka n'abutamya ekigambo n'akifumba n'akiyiisa. By'ovuddeyo simanyi ngenda kwanika ono omukyala, simanyi ngenda kwanika oli, mulumbye abantu. Mwami Ssemugera njagala oveeyo tubuulire oba wavaayo gwe amanyinnyo ebikwata ku Kabaka n'obuulira Obuganda Kabaka gye yali. Abakyala abo b'olumba kati b'ovuma be baayimirirawo. Ffe twayimirirawo, nze Ndagire Tajuuba bwe bavuma nange oba ontwaliddemu. Ab'e Bungereza ebintu ebyo tebabikola bokka, nange kennyini nabirimu. Kakati bw'oba ovuma omukyala oli oba nange onvumiddemu. Amannya Ndagire Tajuuba bw'oba oyagala okwongera okusesebbuka nange nteekaamu. Owulidde ssebo? Tukooya abasajjamu okutuvuva bavuvuba nga mulya mu Buganda ensimbi. Nze nateekateeka emipiira nti mbadde wali mukola bizinesi. Ezo bizinesi akatambi kennyini ke wakoze kalaga nti wali muli mu bizinesi. Kabaka mwamufuula kya busuubuzi. Ate ssebo mwami Ssemugera njagala nkubuulire nze Tajuuba atankuba kigwe tanjogeza kaamanno. Kano akatambi ka mwami ani Ssemugera kafune kamuwe. Mugambe yeebuulirire agenda buzessenga omutima gwe amubuulirire. Naakababuulirira ennaku zino ne mbagamba nti Mayiga Kayumba akayumba akakyuma akawunya ak'enkoma obuli obwedda nakalabako bummere eyo ow'omusajja bamuyitanga Sepiriyano gye twakalaba nga tuzannya nga ndi mwana muto nga kabimba ne kajjako ennyengere nazo ne zifuluma ne zirambula ne zirinda abagenyi. Owulira ssebo? Aka akayuye Mayiga kawunya kakyuma kabiri. Akayumba ak'enkoma ke wali naana mwami Ssemugera yeggwe kati naawe owunya. Ate abaana tebagenda kukuleka bajja kuvuma. Bw'oba olowooza nti wavuddeyo otandika okulumba omukyala olumbe ne Kabaka Die Hard ng'ekibiina
kubanga okirabanga opposition si opposition ebungereza abakyala ab'ebungereza kye baakola kyayamba nnyo 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 okujja kabaka mu busibe muleke kulimbalimba bantu ti kabaka teyali musibe kabaka musibe nakati akyali musibe bamujjayo lwe baagadde ne babamulingizaako kabaka wa buganda si bwatyo bwalamula buganda ffe tukooyo okutudyeekadyeka ensi bagitwala mwe mudda ku bantu abalwanirira ensi be ate be muvuma ate muvaayo mulokompoka kakati sewo oba wasobola okwogera naye omukyalo oyo mukyama kakati ffe otuwulira byaki bwe nkuyita ekingalangwa ng'ogamba nti ndi muvumi ovudde buyo oli bano bamatumpa gwe abawerekera eggwagwa toddamu kutumanyiira owulidde ssebo toddamu kutumanyiira kutubuulira ate natandika emipiira ate nakola bino abatta Ssekabaka Muteesa abaakola olukwe olwamutta baali bamazina y'emyaka egisukka mu 3 abalala nga yasoma nabo n'olwekyo ffe abaganda bebaba balwanirira kabaka tebaagala bisajjasajja bino bimbotte bitavujjane weewummuzeeko vva ku bantu bw'oba olinaanye Mayiga linda okukuvuma kubanga Mayiga awunya Mayiga ye Ssaabatemu temuddamu namuyitira Katikkiro wa Buganda Ssaabatemu wa Buganda omutujju wa Buganda Charles Peter Mayiga kati juzi bateekawo ebyatamala emirundi bataddewo byaki kubanga babuzaabuza abantu famire ya mirundi erwanagana ebitaliiwo abantu babalimba bulimbi ebyo byonna bakola kubabuzaabuza muve ku ky'omuttaka David Bosa Lomwa gwe baatemula tetujja bivaako Mayiga ne bw'onookola otya investigation ezitambula tujja ne bwino tuli mu kkubo tunatera okutuuka n'abo abeeyita simanyi baani Bassemugera bajja kutuuka ekiseera emitwe bagiteeke mu masonko mu biwaawo ng'enfudu obutandika okulumba abantu ku lwa Mayiga otandika okulumba abantu abaavaayo ne balwanirira Ssaabasajja Kabaka die hard banne mugume munywere mube bumu tulina okunywera tube bumu bano balese ssente nnyingi Mayiga yalese ssente nnyingi ebungereza okulwanyisa abantu mwegendereza abantu bano nga Bassemugera omusajja ky'omukulu ayinza okuwena egguka bw'atyo n'ojjayo emboozi n'omukyala n'ozibwa abantu tekina kye kyakyusizza tekyayongedde kukunnyika kyayongedde kulaga nti okuzizza mutwe nga mmale tolina magezi Mayiga yaleka ssente batabule Abaganda ebungereza ekyo mukyerinde naye Abaganda bali ebungereza temutabuka abakiga ba Kabaka abanyankole ba Kabaka abatoolo abanyolo ba Kabaka mwenna abali ebungereza temutabuka zino ssente ze balese zezikola ebyo waliwo ne babajja okusasula befuula abavuma Ssemugera niye nga ssente ate yaveeko aveeyo okwerwanako adde mu mmwe ekintu kyongere okutabula Abaganda basaasaane Buganda tebabaagala bumu emipiira emizannyo gy'abaana eby'emipiira ebyo si Buganda Obuganda buli ku nnono ate era tosobola kuvaayo nti nze ndi essaza lya Kabaka twababuulidde bane bisajja byakola bitya twababuulira nti essaza kitegeeza ettaka litegeeza nsalosalo za ttaka si nsalosalo z'abantu muvaayo ne mubuzaabuza abantu essaza kitegeeza ettaka Kabaka lyasazeeko niye n'oveeyo nti nze mu ssaza lya Kabaka eryegindi kubanga mwagala okufuuka essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ireland simanyi mu Northern Ireland tetulinayo ssaza
tetulina ssaza eyo. Amasaza ga Buganda gali 18 era gali ku ttaka lya Buganda. Essaza kitegeeza ettaka. Kati eyo Kabaka sirowooza nti Northern Ireland alinayo ettaka. Muleke kubuzaabuza Baganda. N'obibuulira bisigala nga bisimba amannyo nga biringa ebitalina magezi. Mwami Ssemugera va ku Kabaka die hard. You will regret it. Tujja kuweneggula va ku Kabaka die hard. Ekibiina kiveeko. Ekibiina ekyo kye kyataasa Kabaka. Nga bamuwambye bamutadde mu bibira e Namibia. Ekibiina ekyo kye kyayamba abantu okumanya nti Kabaka tali bulungi. Nze nkoze mu bantu abajjanjabwa. Omwana aleeta kitaawe nga mulamu. N'amuteekawo ne bamupiika ebidagala. Bw'abanga ategeera mwajjukire ne bamwongera ebirala paka lwafa. Kabaka kye kintu kye mwamutwala bamukole. Avuddeyo Kabaka temukkiriza na kusamba ku ndege. Temukkiriza muntu yenna kulaba Kabaka. Tuli bako Mwami Ssemugera. Wayina n'akayu akoloni kali ke bayita mayega. Owunya. Buli alinaana mayega mumuboole. Buli akolagana ne mayega mumuboole. Ebyomunju tebitottolwa bingi bye tumanyi ebyomunju munda. Tetujja byogera ku mitimbagano na butambi. Naye mayega ejjogo lya Jose Kabaka teri Kabaka yali alifunye. Teri Kabaka wa Buganda yali alifunye. N'atuula ne juzi twamugamba dda nti Kabaka mu Buganda ali omu. Yavudde era n'agamba Abaganda nti yeye Kabaka. N'abagamba dda akasajja mukajjeewo. Akasajja mukasibama katagbu. Mwebale kumpuliriza. Daba yagenze e Bungereza. Aleseyo n'atabuddeyo kubanga ab'e Bungereza baekalakasa ne bagenda kwembase ne bakola ki kati yazze abatabule. Mayega yalese mitwalo hundreds of thousands of dollars okulwanyisa ekibiina ky'Abaganda ekiri e Bungereza. Naye Mwami Ssemugera bona okulembera ekintu ekyo omwana omujjwa mukyala wo muzzukulu wo n'omulambo gwo gujja kukoza ku bukambwe bw'Abaganda. Bamugezi buniranga ya muto. Bamugezi batika amazzi osirike. Bwe kuba kuwaayiriza nga bakuwaayiriza gwo n'oba osoose. Ssaabasajja Kabaka bwe bamuvuma nakati bamuvumye wayogedde ki? Lwaki olumba bali be bakusasudde okulumba okuvuma? Lwaki olumba abakyala Kabaka die hard n'ekibiina be bakusasudde olumbe ovume? Tukoye bisajja ebikulu ebitavunjanira mu baana. Tubikoye. Mwafuuka bankwawalya. Abasajja Abaganda ebyo si bye bakola. Oba wakola emitizannyo, oba wagulawo emipiira, oba wateekawo ebibiina, tebalya nalima. Senga ffe abatalima tetulya. N'olwekyo bye wakola tetwagala obitulangire. Tetwagala olangire byokoledde Buganda oba toyagala kukola lekayo. Ffe tuli bakoowu twakoowakowa dda. Twakoowakowa dda. Ebisajja ebikulu ne bitandika okwasama ng'eŋŋaŋa. Azzeeyo eddoboozi nja kulikoleka nja kuwulira ate bino ate biri. Kabaka die hard ejja kuwona. Ojja girumba ogiwone ojja girumba ate Kabaka die hard ejja kusigalawo. Abava mu kibiina abo tebaali baakukibeeramu. Ne bwe banaasigala basatu ekibiina kijja kubeerawo. N'olwekyo Mwami Ssemugera weewummuzeeko. Kale wali naano omutujju wa Buganda asookerwako Charles Peter Mayiga. Owunya. Mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza. Banne tetujja kwogera bingi nga biwooma. Ekintu abantu abakyala abayimira ne balekayo emirimu gyabwe ne bakola ekisoboka nga mmwe mufubutise mpafu. Mubutise matama nga mpafu.
abakyala ne bavaayo ne balwana ne bafaayo ne banoonya kabaka waabwe n'ovaayo kati obabulire byotegeka ebintu ebyo wali omanyi kabaka gyali mwategeka emikolo nga Mayiga yabawadde oda ate mwami Ssemugera oli mukozi wa siteeti Mayiga yakulikuluutinga owulidde ssebo ab'Ebungereza oyo yajja kwevaayo akola amaso kwekansaamu kuba njagala mbabuulire omuntu bw'aba abadde akolera mbega ng'ali undercover bwe bamuzuula gavumenti emuggyako omulimu kati yeerwanako kusigaza mulimu gwe mwami Ssemugera sikumanyi sikulinaako buzibu naye bw'oyingira mu bya Buganda awo bagamba n'akujja nnimi agoya nnyoko ng'owulira bw'otandika okulumba ebya Buganda n'olumba Ssaabasajja Kabaka n'oyagala okwawula mu bantu ba Kabaka ekyo tetujja kisikiriza ffe tetujja kigumiikiriza nze omu kwabo abakabaka die hard weebale nnyo okumpuliriza oba olina amatu ewattu ewazimaani ddako ewuwo osirike oba olina omukazi mugamba akuwa eggolu obatike mu kamwa ddako ewuwo osirike byogamba mbojja kujjayo simanyi ndeeta eddoboozi lyono obereega bubereezi oba obwoga totuboogera twakowadda bino ebisajja bimbotte twabikoowakowadde bitalina magezi Buganda bagitwala bagimalawo tubulira ndi watandike emipiira e Bungereza eri Buganda abantu babasenda ettaka bakola kyoyogedde ki nga babasenda okozeewo oti ensi bagitwala okozeewo ki mipiira nakuzannya kwefuula kuŋŋanya Baganda nga te bizinensi ate ono yali agala afumba emmere ate ne simuwa mulimu ate nampa omulala lwaki otavujja namubantu omusiru bw'asirika asigala aweebwa ekitiibwa naye omusiru bw'ayasoma okwogera mwebale nnyo okumpuliriza amanyi endagire tajuba omukaawuufu abalangira n'abambejja basebo ne basebo naddala mwenna abalungi bazzukulu ba Ssekabaka abalungi abazira ennyo abakulu b'obusolya bw'ebika by'Abaganda abalangira abataka abagundiivu abanyweza Namulondo ya Buganda balamusizza Omumbejja Ndagire Tajuba kakati nno omukyala Namagembe saagadde kuyita linnya lyo ddala efuuti sikyagakozesa ago nagakoowa maama Namagembe ombuuzizza nti ebisajja by'ovumye bikulira ennandere nga oyanukula omwami Ssemugera bye birifaanana bitya edda ku mirembe gya Ssekabaka Namugala ekitala waliwo ekibonerezo mu Buganda nga Nabugala tannajja naddala emirembe gya Ssekabaka Kagulu Tebuukyereke Abaganda oli bwe yakolanga ebitajja nga bamukwata nga bamusalako amatu asobole okuwulira bwakolanga ekisobo ekisooka kimu bakusalako okutu kumu bwakolanga ekirala nga bakusalako okwokubiri kati ng'obeera matumpa ggwa omuntu atalina matu gwe baasalako amatu ye yabanga omukwasi w'abakazi awo omusajja ayogera kalebule kubanga mu Buganda tebakkiriza musajja kwogera kalebule omusajja mu Buganda bakugamba olina okusirika ebbanga erisinga obungi okujjako ng'olina kyoyogera eky'amazima kakati kyenvudde ndabula omwami oyo Ssemugera aleme kufuuka bino ebisajja by'ennandere ebisensebuka ebyo bwe biti ebisajja ebitalina magezi kyembadde ngezaako mugandeka kutufaanana bino ebyennandere kakati Ssekabaka Namugala bwe yajja naga nti tetujja kusalanga abamu boogera ebyanjwanjwa nga basajja bakulu kakati tubateekenga mu kkomera ennandere babeere eyo bakolerenga Buganda nga balina okubeera mu biweesezo ebyaweesanga ebintu ebigasa Buganda ng'amafumu n'engabo n'ebirala kakati ngenda okukugamba nti senga omusajja alerebbuka oba omusajja atavujjana oba omusajja afuuka kippotye
omusajja oyo bye tugamba nti ebingalangwe ebyakuliranga ennandere gye baabitwalanga okubizzaamu ku magezi kyembadde ngamba omwami oyo. Ekirala ky'ombuuzizza ogaye nti lwaki omusajja tayogamba mukazi atali mukazi we. Mu Buganda yayogerera mu kiti kya Buganda era ayogera ng'omukungu wa Kabaka. Naye mu Buganda teri mukungu wa Kabaka ayinza n'okwogera ku mukazi yenna mu Buganda atali mukazi we. Era oyita bba n'ayogera naye, bw'abeera wa busa bayita nnamwandu y'ayogera naye. Ku kyalo nnamwandu omukazi omukadde gwe bayita n'ogenda n'otutusaayo ensonga zo n'ayita omukyalo oyo n'ambuulirira. Naye ekisajja ekigamba nti kiri mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka, mubaka wa Kabaka, bw'obeera omubaka wa Kabaka by'oyogera biba biri mu kifaananyi kya Kabaka. Kakati oyo bw'ayogerera Obuganda ng'atavujja na bw'atyo, tojja mu Buganda mwami Ssemugera kutandika kutanakira abantu bintu bitali mu magezi. Weewummuzeeko, balina bye baŋŋambye by'oyitamu, olina ebizibu byo, ebyo nze tebinkwatako. Naye nze kyenkugamba lekeraawo okwogera nti nze omubaka wa Ssaabasajja Kabaka awangalira mu ssaza ly'e Ireland ate nga mwamala kuwa Mayiga mutwalo gwa pawundi okubawa obwami, okubalekawo mu bwami. N'afulumya abantu Kabaka be yali akolagana nabo banne mikwano gye. Mayiga yabafulumya nga Kabaka talinawo. Owulidde ssebo? Kakati bw'oba oyogera ng'olinaanye Mayiga, mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Omuntu ayita ne Mayegera mukwano gwa Mayiga ateekwa okuba omubbi, ateekwa okuba omulabbayi, ateekwa okuba omujoozi. Owulidde? Ateekwa okuba omutujju. Kasita okolagana ne Mayiga obeera mutujju. Era abantu bwe bagamba nti no batya nti oyinza obbawo obutwa, batya kubanga oyita n'omutujju. Bangambye lunaku lumu wali oyogera nga bakugamba ebya Kabaka n'ogamba nti Kabaka ne waba taliwo nze nkolera Mayiga. Kakati ssebo toddamu kwogera nti oli mubaka wa Ssaabasajja, gamba nti ndi mubaka w'omutujju Mayiga. Oyo Mayiga twagala omukyala batongeddeko $10,000 ku mukyala agenda omukuba kannakkazi ku ttaka lya Buganda. Tusaba alina era asobola okwongerako, ayinza okwongerako. Abakyala kati tulina obukadde bwaffe tebugenda mu 17 obwoyo oba 27 obwoyo anaasobola okukuba Mayiga akagaati kannakkazi. Akabugo kagule kasookereko kateekeko ebimuli, linda Mayiga. Ne bw'oli katerekera mwezi katereke ninga kalinze Mayiga. Mwebale nnyo okumpuliriza. Twakoowa dda. Ayi Ssaabasajja nze tajoba nasala okusiiwuuka empisa nga ndi mu buufu bwa jjajjange mwanyina Ssekabaka Kimbugwe Bugwanya ndagire bagamba ani yalwanirira obwakabaka. Naawe Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi tewali busanze, yayimirirawo. Naye nange nze sijja kuleka bantu bajooga Bwakabaka, bajooga Namulondo bagifudde kya busuubuzi. Twategeka emipiira abantu bajja bangi nnyo kubanga mufunamu. Twagala oli n'atajja n'atafumba mmere. Esejja omukulu noddamu kutavujja na bw'otyo. Omusiru bw'asirika teri amanya busiru bwe, naye omusiru ayasame atandika okwasama okwogera, mujja kumanya obusiru bwe n'obutolotole n'obugwagwa bwe gye bwatandikira ne gye butuuse. N'olwekyo ssebo ffe abakoowu tujja kubattula, tetusaaga. Toddayo kweta Kabaka die hard. Kabaka die hard ejja kubeerawo ate gwe ogirekewo nange ngirekewo. Owulidde ssebo? Kabaka die hard ejja kubaawo. Mwebale nnyo okumpuliriza.